Zekiza Ediga bilide nasana neddira Lugave n'emyaka 26 sizalangako siwasangako noonya omukyala nanjagalanga bwendi ebimu ku byenjagala ku mukazi nebye saagala bye bino: Saagala Mukazi Musezi, Saagala mukazi agwa nsimbu, Saagala mukazi atayagala agenda ku musaayi. Tusokera ku musaayi, netumanya ekiddako tusokera ku musaayi. Ekyokulala, Saagala mukazi mwavu, njagala mukazi nga alina kyangattako nga alinamu ng'asobola okunyambako ko. Okujja kubanoonya sigamba nti oba nabulwa mukazi, wabula nze kubanoonya nga noonya omukazi asobola okubaako kyangattako okubeera okufuna omwavu. Nti nsigalirawo saagala mwavu, njagala mukazi nga alina kyangattako. Kati nze ntandikwa njagala omukazi nga anyongerako nga alina kyanyambako. Ndi muzimbi era gwe mulimu gwe mbadde nkola era gwe nkola. Naye njagala omukazi nga nanyambako nesooka obuzimbi nembuwumuzaamuko. Ndi musajja akola art and design, ebyo designinga oba asobola okunyambako mu promotion mu byendesigninga, nsiiga ebisiige siga designinga ebintu ebyenjawulo ebityo. Kyakulala nti ndi namakanika, nkanika TV, ebintu ngawo ebityo, radio, mizindaalo, masimu. Oba asobola okunkwatako nakyo kinkolera. Sinsonga oba talina nnyo naye nga asobola okunyamba, kuba ayinza oba alina nnyo naye nga tali mwetegefu, naye njagala omwetegefu asobola okunyambako. Seerondalonda nti oba njagala yamyuka naawe olabiki, yenna eggwanga lyonna lyemba nfunye saizi yonna oba muddugavu oba wakala ki, seerondalonda. Mu ndabika ye yonna sirina buzibu, okutandikira ku myaka 2 okukoma ku myaka 5. Ensonga yange nnyangu nnyo, saagala mukazi mwavu, saagala kumbipinga era ombipinga sijja kukubira. Njagala omukazi nga onkubirako ne twogera oba noweereza message. Bwana Kiza, nsanyusa okulabako. Naye okusinziira ku bigambo by'oyogedde olinga alaga nti onoonya ntandikwa. Ntandikwa yenze ssimu, oli aba nnyongerezaako bwongereza. Tewali ayinza kuwa ntandikwa, wabula entandikwa oba ggwe oli aba annyongerezaako ssimu. Ndaba otunuulidde nnyo ebyenfuna by'omuntu. Ate buli muntu aba ne choice ye munnaayi. Buli muntu aba ne kyayagala kunoonya. Oli ayinza ogamba njagala omuwanvu, njagala mukize, ebyo si bitunuulidde. Kati nange nga nze nina obukwakulizo bwange naye si bungi. Kubanga omulala asobola okugamba okuva yeeyazze nga bukwakulizo paka lwagenda nga bukwakulizo. Naye nze sibirina, agamba lala sigayina. Njagala kimu ng'omukazi ayinamu ku ssente nga ananyambako. Ng'abalala waba ne choice nange eyo gye nnyina, ate entono si nnyingi. Era we naaba ntandise okukola nja kuba nkwasaganya obuvunaanyizibwa bwange ng'omwami ewaka okubeera nga ndabirira mukyala wange na buvunaanyizibwa bwe bwonna nga bwe buli. Ne mukadde kano sinaba kutuusa nnyo, wabula omukyala nga yanyambyeko, kubanga embeera gye ndimu ya bwavu go ge mazima, sijja mulimba. Njagala omukyala anyambeko, ntegeera siyinza kusuubira buvunaanyizibwa bwange mba ntandise okukola. Era nja kuba tuzimba we naaba nkoze tubeere naye. Naye mukadde kano mbeera na wa muganda wange, njagala nga nyambako nga njasobola okubeerako wali. Ensonga lwaki saagala na mwavu, njagala omukyala nga aliko kale nga nanyambako nentandika okukola. We naaba ntandise okukola tujja kuba bulungi. Nja kukola nzimbe mutwale mu maka mulabirire na bulungi. Naye Bwana Kiza, tulaba nti oyingiridde ekintu nga teweeteeseteese bulungi, olaba bakyakusuza na busuza, ate onoonya mukyala otandika obulamu obw'obufumu. Tolaba nti teweeteeseteese bulungi nga ggwe? Neeteeseteese kubanga buli muntu ne choice kisinziira. Nze ndowoozezaamu nti kanfuna omukyala. Buli muntu ne choice ye ne ndowooza, kubanga ate kati maybe yinza omufuna nekikola. Onoomufuna n'omutwala wa muganda we.
nandyagadde omutwala ewange nga wemba nzimbye naye mukadde kano kye nandyagadde mbereko ewuwe. Ebiseera biri nali nsobola okuba nga mutwala w'ensulo oba gyembeera naye kati baavu bungimu. Kozesa ennaku zino abakyala nabo bawasa abasajja. Mukulu Philip simanyi wekinaaba kisoboka naye kali mukadde kano kyenandyagadde naye tekijja nnyo si wekyandize naye mukadde kano wenandyagadde. Bakututta atya? Kinaasinziira. Nso okubeera omupakasi. Munsi tuli bapakasi. Omuntu eka alina ensonyi oba mu bintu ebimu naye ffena munsi tuli baddu abantu tubawo kimanya. Tubona kizza olw'ekitiibwa kyo nga omusajja onookijjawa ng'oyita mu mbeera bw'etyo. Ekitiibwa nkyagala ng'omuntu yenna naye ate n'ekitiibwa kikola n'ebikikola. Kati mukadde kano ndi mwavu omwavu taba na kitiibwa kiba kitono. Kaŋŋumire ekiriwo njagala okutandika kwa 2 pakwata. Obwagaza akyabo. Bulu Philip njagala alina ebisaanyizo kuba tekijja kungasa myaka gyo wadde emitono naye nga tolina bisaanyizo byenjagala. Bannaye saagala kumbiipinga. Omukyalo okumbiipinga saagala nkubirako era akabonero k'abaavu kubiipinga. Wona nkubiipinga sijja kukubira. Anaakuwa emirembe oyo? Aliwa. Owaataano. Ajja jimpa bulungi. N'owenkaaga nze njagala na wankaaga oba nsanvu wabaaso alina ebisaanyizo. Nekinaalabika kitya mu bakadde oba mu bantu? Sina mikwano naye nga seeyisa bubi naye sina mikwano tebajja kunywereka kuba sibayina. Bakadde bange buli mwali bibye era singa baali banyamba singa era siri bweti. Naye abaana bameka? Sina munnaye mwana sinazaala ate siwasangako. Ekituufu sirina experience ya bufumbo sibikolanga njayiga mpola naye. Naye ng'oyagala okuzaala? Njagala. Ofuna ow'enkaaga? Waba tayagala zaala ntubireka. Naye kasanga alina ebisaanyizo. Ozaala awalala? Nze nno olaba akuba afunyeemu egeni. Simanyi kyakwogera naye ng'okuzaala njazaala. Kati banaakuteekamu batya obwesigu? Kuba kugezaako. Buli kintu kyonna kisoboka na kugezaako ssebo. Naye mutuufu era nandyagadde nnyo n'omuntu ng'atyamuko Katonda. Omuntu atya Katonda aba muntu mulamuko aba muntu ali ababamu ak'obuntu.